kuki munange olaba kuze karibu jangu tu nedda sijja kuyingira naye simanyi oba okyanzijjukira anti ayinza okujjukira kandiye amaaso gatalagadda mwana wange kituufu nze eriki gwe wali metroni waffe kuma mutaazi wano kusiniya mwe baana bange nkasanyusa okulaba kale munnange bangaddene emyaka giyiseewo naye hajjati ononsonyiwa sobodde kuyita ku dduuka naye kandabe hajjati hajjati onogulamu kasukaali munange gwozaalika ekyo kitono munange abantu tebajjukira nga batulabirira hajjati mwebale kusiima basajja bo bewanfuulira eyo yenju tugende olabeko ne munda wasimyewo bulungi nyumba sinene nnyo ate nga sintono good osobola okubeerawo kubeerawo what do you mean by that so wanje please obeere mukyala wa era okusaba otwale mubakadde mbalabeko metroni mukulu wange lwasa yagenda ebweru naye era yasomera ku ssomero lyerimu eryo ayaleka afunyisiza omuwala asha olubuto simanyi oba omuwala oyo kyamujjukira asha yaluwo omuwala oyo yali akanga nnyo omupiira ebiseera ebyo nga n'okudduka adduka nnyo ogamba ono muwala wa marehemu gakusale metroni bali tebamuyita marehemu bali bamuyita isaka gakusale abaana bange yoyo nguli gakusale nguli
kale omugenzi kakati omuwala oyo mumanyi nnyo otyo y'omuwala ali luddawa ono munne geetu yasinga okumanya ebimufaako geetu ono muwalaawo kakati geetu ye ali luddawa kakati ewabba wa geetu Baba. Eggulu waliwo kyewakoze ekitansanyusa. Nazze ku hotelo nga tuliwo. Wabadde olazeewa? I'm sorry, naye nabadde nako one of our clients gwe nadde ngenza okusinkana. Ensonga yokka gye mbadde nkugezaaza. Okay, bye-bye. Daddy, nnyako kye njagala okugamba. Daddy, nafunye omusajja ngenda kufumbira. Yangala kumpasa. Ayagala atera kulaba kunyanjula. Bamuzaalawo. Kale abeera London naye nga muganda waffe wa wano. Ensonga yo ntuufu. Naye ensonga zitwale wa anti. Okay. Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Bye. Bye-bye. Hello? Lwasa Good. simenya ndaba bubi Aye nze kennyini. bannange ovaawa wabulirawa oli luddawa Good. Tugejjanga. okugejja ogiyisa diguri yegwe ogenda kwabika kati nti oli munene gwe emyaka 22 wabulirawa Ekyo si kyekindeese. Era tojja kunoonyereza omaleko. Geetu. Njagala kulaba mwana wange. kulaba mwana wo zala muzi olyoka omumanyiire toyabula nze ne Asha Njawulo. bwakwana Asha tolooza wakwana munze olyoka ontuukireko mmanje omwana Gwe muntu omutuufu asobola okuntuusa ewali omwana. naye gwe Lwasa toddangamu ddala ku magezi okula osiriwala ukyanga ova kuno emyaka 22 okomawo ng'onoonya mwana gwe tomalina bwafaanana gwe waleka mu lubuto Embazulu zakulemeramu geetu oliwo okuvuma buvumi bantu aga lwaki sikuvuma ng'ojja ommanyira nze kankubula ebiri ebintu byali bya ssomero bye wantumange wa Asha naye kati sikyalina budde obwo Asha mukazi mufumbo sirina gyengenda genda ensonga nga bwe wagitandikako njagala ogimaliriza. edda ssebo Asha kati mukyala mufumbo ali mirembe gye nze ngende nga nzunga nti nnyabo baagala omwana Sinoonya Asha, noonya mwana. Era olumulaba nga nzirayo. myaka 22 onoonya mwana gw'otomanyi oba mwala oba musajja oba mulenzi oba mukazi oba ki Embazulu ze zikulemesezza okugejja geetu. kale bazulu zinnemye okugejja naye naawe ddamuko ku magezi buli lwokulonyongera kusiriwala nze byebintu nali maye obikola okyali muto naye kati okaddiye wennomeze n'envi ezo envi omeze zakimera nti nno za bukulu gwe ani akulagiridde wano Nenje njagala omanye nti nze kulaba mwana wange era nga maama wo yandagiridde wano. mama wange Natumyeyo Eric. Metroni yandagiridde. tewuli mwana gy'ogenda mujja sijja kgendayo gwegenda omwenoonyeze Sizze kuwasa njagala kulaba mwana era kyekijja okunzizaayo. hataliwe mugenyi kyoyaze tugenda kufuna
olinga nsanyusa okulaba nze nsize ngoonanye emyambalo gino giraba gibadde gijjawo ekiki gibadde gijjawo kati oli mugenyi wange naawe nze omukisa oli mugenyi wange bannange kalibu twale lipozi era twalinawo omukisa munange no mbadde nje tugenda ku shopping y'omwana shopping yakyade munange omwana agenda kwanjula iye mumanya katuli ba maama ate mbyesuze bino kamala gwe ye mwana kyagenda okwanjula Saala kiki sisinga tosanyuse naye naawe Saala yamala okusoma kitaye tafumbirwa kati kafumbirwe naawe okimanyi nti lwasaali kuno tafanga toyogera bwotyo nawe oliye taata w'omwana we taata w'omwana Saala talina taata we kitaawe eki mbadde lwasa busuubwa ye kitaawe oyagala kwonooneka kuva ddi naawe kiki kyoliko Saala akuze bulungi ng'akimanye nti busuulwa ye kitaawe kimanyi bulungi naye okuba tamanyi nti nobusuulwa tamanyi nti lwasa kitaawe tekimufuula kuba mwana wa busuulwa banange Gertrude kiki kyotamanyi ayi Mukama Katonda wattu lwasera akomyewo okumbonyabonya we yakoma wakomyewo okutandikira ennyonyi zikuba abantu ne bafa lwaki oyo teyafa Gertrude njagala nkubuulire Gertrude we agenda okumala bw'essanyu lyange kuba senga kitabo kiriyo Asha kulinga ne bw'onookola oti ekyo tekijja tutuyamba tekikyatuyamba kati byokalakasa tebiyamba mukwano nze ngamba olina kukkakkana ne tuyiya amagezi ne tulaba engeri gye tutuzaamu mwami busuulwa ne tumunyonyola ekirungi akimanyi nti omwana siyamuzaala tujja munyonyola ajja kitegeera kati kino ekyomwana kyotya nti akuze amanyi mwami busuulwa ekitaawe tujja munyonyola Saala mwana muwala ajja kitegeera kankule tosobola kuzaaya mwana musaayi gwa musajja oli omwana wankima tabeerangako wakkobe tigwosuubira ogenda kumubuzaabuza pakati oba kumuzibira pakati omwana tolina kweka musaayi gwe tomuzaaya Gertrude abasajja abo obalaba none musuulwa muntu mulamu kuba akimanyi nti lwasa taliyo naye n'amala akimanya nti lwasa akomyewo sikiwa nti wayinza okubaawo entegeera ndabye nze nedda mazima okudda kwa lwasa era kwe kubonaabona kwange togenda kubonaabona lwasa ayagala mwana we nga bagenda ate Asha mbadde naawe mbulungi ne mububi kati mazima lama ntandika nti okutuuza omwana omukulu bwakyo Saala mugambe nti ate busuulwa si ye taatawo lwasa ye taatawo Asha tubadde babiri mbulungi ne mububi Saala salamu salamu Saala wanje mami tetukiraba akawungeezi obudde bugenze oza tukyogereko kuba kirabika kiwanvu tukyogereko akawungeezi kale genda nja kukikugambe Are you okay? I'm okay. Mama Saala mutawaana ki nakugambye nkikugamba lunye tewali nsonga ekweraliikiriza oba omusajja akomyewo ekyo kite Saala mwana wange Saala akuze amanyizo kitaawe
n'ekirala saagala kintu kyonna kyeraliikiriza mwana wange, saagala kijja kukosa bulamu bwa mwana wange. Tukwatagana. Okay. Awo tusuulidde omwoyo munnafu. Kasana kabadde kampisemba. Omusana muyitirivu yeekyamu. Nange neyanziza ne owange mukyala. Wanji mulamu. Ensonga z'omwana ziyimiridde zitya? Kiwano twesunga bwesunze. Tebamanyi lunaku balunakyadde. Ensonga zigenda mu maaso. Zigenda mu maaso. Ensonga omusana gulo tutta. Omusana muyitirivu. Webaako Kamala obumaze era tuli mu ssaala. Tutambula. Wange. Ekyokukyalo kuno. Boogera ku mukolo. Mbaga yeeri ku mimona. Owange. Ndowooza ne kitaawo abwesunga. Lwaki sikwesunga? Ate gw'oyingiriramu wa? Sinze taata w'omwana. Kuva ddi? Byombuuza ebyo tebiyi. Ogamba tukyalimu n'amagezi. Tukyasobola kwawula kintu kituufu na kikyamu. Nakubulira bulungi emeka. Toyinza kutegeera nti omwana si waffe wawano. Omwana nannyini ye ali eri akaayana. Gw'oli wano omwana wa. Bajja wajja bakaayanira. Kiki ky'oyagala? Ozaala mukuzire nga mu mbuzi. Wazze kutabula maka. Gwenyawo. Ono si wakuloga. Mwerozaaroza nnyo naye ono si wakuloga. Nze naate simanyi nti oliko ekikyamu Siriko kikyamu. Omwana alina okudda ewaabwe. Omwana alina kwanjulira wa. Tewali. Omwana alina kwanjulira wa. Tewali. Omwana alina Kugamba ozaala mukuzire nga mu mbuzi. Gano maka gange. Nakubulira kutuuka. Kere. Kugamba okumanya amagezi gategeera. Hello, sir. I'm fine. How are you? Yes. Ngera ng'okusanga. Osuulidde omwoyo. Olukutira akuloga. Omulungi. Oli otya mami? Ndi bange. Yes, Daddy. Ate ensonga ki ekukomezaawo obudde? Kati nina ero gye nerabidde ndabulabye kaga ku ofisi kati yenkomezaawo zino. Okay. Njagala. Aha. Kinkoze bulungi. Gwenyawo. Kwata kano kanawuko okatwale tewakazaala. Naatumbwe njagala ofune wookoma. Toyina buyinza buyita mwana wange Nawumu. Kankubulire busumba. Omwana sakobatawanisibwa. Ebyo tonyumya. Tusobola kulaba kintu kyekulaga. Kiki kyotegeeza? Mulamu. Ekikompeza ku mwana wa mwannyoko bibwe. Sibamanyi. Kwata omwana mutwalire wamuzaala. Naatumbwe. Gana amaka gange goweeramu amate. Kagago. Ajja kubeera. Tusibako omusawo obutali bwa. Lwaki? Yes. Ngenda kukusanga. Ajja kunsanga nkyaliwo. Nkwagala. Kale munnanga. Bye-bye, Daddy. Oh, bye-bye. Sokodde. Mukyala, omwana mubuulire. Teeka ewuwezo ozimalirize. Omwana mumubuulire. Omwana mumubuulire. Saala, waliwo ensonga enkulu ziri bbiri. Njagala ozitegeere bulungi nti ensonga esooka bw'otuuka ku office njagala ogende mu office omwange. Dira waliwo empapula ezimu zewazaddeyo zenamaliriza oziteeke ewuwo. Odire eziri ewu eziwedde oziteeke mu fayire wange. Mpozi n'ensonga endala enkulu ennyo njagala okutandika n'olwaleero kino kitwale nga kintu kikulu, gitwale nga nsonga nkulu.
sikyayagala okomewo ng'obudde bugenze ensonga zezo sala ndowooza. Okay, Dad. Okay. Bye-bye. Nkusangawo. Ejja kunsangawo munnange. Nkyaliwo. Kale. Omukazi nyaffe yakola bubi okuzaala natakuba tiina amazima gakatonda mugutu era magezi naye nasigala okuwulira omwana oyo nti omwana si wano sinza ekitaawo mani bamutwala kikinye ekisinga okuluma gwe saagala omanyire nze nasiikira kitamu akubulira ekitufu obadde oyagala nkole ki omwana lwakito nga bamutwala gye bamuzaala ate otusibako omusaayi ogutali gwaffe ali makaago tali makaago. wana omwana wajja okolera emikolo kulayira kitaffe yebase emagombe tajja kwanjulira kitaawo kwamuzikula dde kungu ajja kwanjula kati nno amaka galaze gakulemye okulamula kati kankulamulira amakaago kati kangende gwe natumbwe sa gyebala emirimu naye saala lero omanye ekindese no this time sikutwalako out wabula nkutwalako ho sisitabo njagala kakasa ebbaluwa eno ogiraba nkusaba ogikwate n'obuwembeefu ogitwale okukamire mu maaso ga Daddy Busulwa omugambe nti Morris asaba kumuzaala. Wala Morris nyakukimwa Daddy kirungi kasubira tekyusiza date tekyusa nnyo ngireseeyo nga butereevu mpozi ndi mweraliikirivu kati Daddy Busulwa anazaala Morris kwagala netuyinza kugaana kuzaala kwagala ate bankubulire Daddy yesunga introduction yafe Morris tosobola gaana kuzaala gwe kwagala kabula Morris muli guno sijja kulwawo mbadde njagala onterekereko kakuwerekereko mukwano jebali hotelo ya munjagadde mufumbira ddala kumutindo gwebweru wamma ndabye ebintu ebyemukola omanyi gyemukola kintu kirungi nnyo ka music come in. Mwana wange webuli omutawaana Sala kasookedde nkuzaala nina ekyama kyensirikidde kati emyaka 20 mwezi 25 mwana wange Sala
embaga yefuukidde ekizibu embaga yefuuse embaga ensuza ku maggwa embaga eyogeza abantu obwama naddala sengaawo nga tebanyi mukazi wattu kyayogera kyo kituufu mwana wange Saala gwe wangobesa mu ssomero nga nfunye olubutolo mama wange nga ngobye nasibira wa kitaawo naye omusajja kitaawo mubi nnyo mami ye mwana wange bwakeera ku makya olumu ng'omuntu gwe nasuze naye simulaba paka nakati ye kikyotegeeza mwana wange Saala famire ya kitaawo mbi nnyo bagamba omusajja jjajjaawo azaala kitaawo yeyatta kitange era ne kitaawo natta taata mwe naye mukama nga bw'ateerabirwa mbanako namba mwami busuulwa akulabiridde akuweeredde akuwadde buli kyetaagisa naye kyennaku okugamba ti okwanjulako tekujja kusoboka kubeera wa mwami busuulwa era mwana wange mwami busuulwa si kitaawo Baba Marwa. Daddy ali musome kwesipodde okuva we yakomyewo akaali. Daddy yamuwadde n'ebbaluwa kikulu. Kitwalire nnyiniyo. Asha gansa isokula chichi ngokuduse kweza envizi za kukyala zachika getu mulimu ogukoze nemwe ate ki edda biri kusimala bya secondary nga muntu magengisondera era ne kati enkyamuso good Asha njagala onsonyiwe byonna ebyaliwo mabega otherwise omwana wange aliwa ozaala bakuzire nga bombozi kiki mukyali mutukwatagane ye omwana gwombuuza mukazi musajja gwozaala mwana nazaala mbwa
eyo gye njagala. Oba nsajja oba nkazi. Omwana wamutuuma mannya ki? Kyekindeese. Kyogambye kabiri mwetaaleze kutumba mwana mannya. Kamwana mugire kiki kyo ekidudulizi? Lwasa njagala nkubuulire ebbanga lye namala mu famire yammwe nkutegeera bulungi era njimanyi bulungi siyinza kuwa mwana wange okuleka nga mmaze okutegeera kyogenda omumukozesa. Mubuulire munnyonnyole kyoyagala ekyo. Njagala kumutwala. N'omwana gw'ombuza akyali mwana oli omukazi wattu anoonya gy'atwala omusajja ewa kitaawe tamulina abonaabona bubonyibonyi oli mwana ombuuza mwana. Era okukakasa ekyo ebbaluwa alina abako gye balese nga basaba okuzaalibwa engu. Omwana akuze atuuse n'okufumbirwa. Atuuse wuuyo. Getu tukuze badoloza munamala kumulisibwa tugenda kwambala makanzu. Linda Oliwa? Mbaddeko wendi mu meeting naye Kati mbadde nkwagala nga waliwo ebintu byenjagala twogereko mangu kubanga nga bwe tugwe nagamba ebyokugenda ewase nga twandibadde tukikolako infact mangu ate njagala kuvawo ku hotel. kakale abantu bano kambalekeo tumalirize ekyo kuba kikulu. Ndakikanga ttaano. Kale mukama. Kale ate ogubadde essimu gye nfunye eno waliwo ensonga ezinneetaagisa mu bwangu. ati olwo mpozi ensonga enkulu eno nsonga nkulu nnyo ey'okwanjula ey'omwana. ensonga y'omwana wabula omwana mumukuzizza mwebale mulimu mulungi nnyo gwe mukoze omukolo ngubulesinze kugende mu maaso wabula kyesinza kukyusa nnyo ye venu ey'omukolo nandyagadde gusigaleyo omwana gyakulidde. Omwana ewatali waabwe bali bakobe mwe muli bakasimba simanya baaki kakolere eyo omukolo mpozi kyenyinza okuyambako omwana wange obutamussa nnyo nakuswaza nja gutusobola okubateramu miliyoni nga 5. obukadde mmeka? Butaano. Nga tweyanziza nyo tweyazika naye naawe sisanyukako asha kati tannatuuka kusanyuka oyo naye emima bwemimi eno sawa ya bugoli tayinza kufuna ssanyu oyo tayinza kufuna ssanyu naye tofaayo kati tannakomyewo. simanda babubi we ate ngaotwadde obukadde mukaaga nakyo akamu akayiseemu amukyalo ono okwezza bujja kakati kyenjagala omanyi kyamangu ddala ng'embaga oba ng'emikolo teginnaba kubeerawo njagala okulaba ku mwana wange. ne baluwa nagyerabidde leero. Naye lwaki expenditure y'omwezi guno erinnye nnyo? Dadi, ekyagireeterwa okulinnya twatolako sente ne tukola renovation. Hey, Mommy. Yes, please. How are you? What do you want? How are you? Hello. How are you? Hello. What's your question? Wali agenda kubanga akikwata. Emirimu gigenze gitya Mama Sarah? Gibadde tegigenze bubi. Naffe tumaliriza buntu buno tulabe omwezi bwe gunaaba gutambudde bwe buntu salaba. Tata Sam. Wangi. Omwami mbadde mulabi era ensonga tuzimaliriza. Masala ensonga ezo muzikutte n'obwegendereza? Mbadde ngezezzaako. Tezireete mutawaana?
sisuubira. Okay. Nze sikinaako mutaala kubanga mukikutte bulungi tekirina mutawa. Tugende nakyo. Kati Saala nkugambye bino tujja tubiveeko. Sengeka ebintu. Ensonga lwaki olaba kuwe ekitundu ekyo. Angimanyi. Enkya ogenda genda osisinkana kitaawe. Siri mwetegefu kumusinkana yako ultimate memories. Daddy lwaki ombuddemu? Daddy nkuze ekinagizo lwekifo kitaawe. Okufaako buli kirungi omwana kyetaaga eri omuzadde. Daddy lwaki onvaamu ate kati? Daddy lwaki onyamba olukwe? Lwaki onwefuulira? Daddy. Ngitumulate mu maaso g'abantu. Ngitumulya gwe beegaana nga mukulu. Ensi yonna empita ntegaana busuuba. Ndigamba nti abantu ntuzikwe kitange. Tandika nti okuyita omusajja omulala nti taata. Kyonvaawo. Namba, bwe kiranga ekyaleeta omusajja oyo e Uganda, niyejja kumalawo essanyu lyange. Ate nga nkikakasa. Basiganye naye kulira nkooye twakakira budde kibanna naye geetu oyagala onveemu ku ssaawa esembayo si kuvaamu wanyambye enyambira nakuyambye naye laba obudde bane nina ebyokukola ebirala ensaasira lwasa yalinga omulalu naye laba namugambye akakinga eno ngazze owulira naye teriyo mmotoka neegi eriyo gy'olabye wabula nyambira ddala kuba kati gwosobola omufuna simanyi bwe nakitegeeza nze nsobola omufuna naye kati bannayinza tunasula wano enki ebyokuteera okukola naye sikutegeera nkoye ntuse weekoyera naye kuloza teobalwasakula ati oliraba gye bapaakinga Ebibi ebyo kityo tebimugweramu. kyokka omwana ne bwagenze kwekyanga kati kitegeeza obwedda waali nga naffe tuli eri tulina nabo balindira eno kati obwedda gye bapa banerwaza geetu omwana aliwa ewakula tenatembya kupakinga zino sawa mumeka zino twabalinza obwedda naye wabula bambi musajja wattu olabye mwasa olifula mama byewakolanga ngaoli muterana kati byoyagala okukola owaayi wenasoose okukulaba wagambye nti nina envi envi zikwata bato ebyokulondobereza mbireke kati omwana yekyanza agenze omwana agenze yekyanza wano nawuza ngenda bonna mbavumye ensengaawo nemutwaliramu mbavumi oba tuswala tuswale byonna byebyo mbadde sitalina kyembevu yaako omwana yagenze dda
agende banga sidde naye era dda naye anti getu kyemanya kale ono alabika agenze ku office tugendeyo tunaye kakati nze mbadde nteesa bwemba mu tekibayisa bi tugende ku office tugende ku office tubatwale ku office mutuule tugende gulawo Eriyakuba mala okwogera naye hala otusewa kakati kakole bwe nti mbadde nina abantu bendi nabo naye kambate mu bwangu nzije nkusisinkana kale yangu omukwano otwakulunzeza don't worry why you don't worry wange kakati omuntu ogenda mu meeting sami kati nga naffe tukyagenda kulaba getu njagala omanye nti waliwo omuntu ankubidde essimu nga naye kyetaaga musisinkane mu bwangu kati kakati kyemuba mukola mwe mufulume olw'ensonga ate kino kyengenda ku kikulu nnyo omwana nja mumulaba kati nno ssebo njagala nkubuulire nze golaba wano ndi mukyala mufumbo kati sijja kubeera mu kkubo neebujje kubanga lwamwana kati tokyamulabye wetaaga omulaba nze ŋŋamba tokyamulabye kola bwe nzunga buli kaseera nkuleetera abaana nzire eno buli lunaku asha ekigambo ky'okuyomba kyakulemeramu naye omwana ngenda mulaba kola entegeka mu buntu mu butuufu bwakyo bamize mu nsonyiwe sidda mu bintu byammwe enkooyi ebiriramu binganga ojja biddamu naye oluma lwasa nkubuulire fuluma tojja mmulaba agala nkubuulire nabuuka asha togira fuluma nabuuka sijja kweko wabula mukyala wo banna eno yensonga nga bwokimanyi sooke kino Thank you. Yes, sir. I'm good there. Kasita kati nkutuusizza ndowooza nange kangire ngende kyogenda ninakolinde olabe ku mami ne dadi naawe sa tekijja naawe abantu abakulu situyinza balaba kiro kino n'abalaba olulala mami ne dadi namwe musuubiddwa molisa abadde wano enengera emotoka kale yegenda bambi tufaayo kasita natera okujja otulaba kale agenze kasita tugenda kulaba kwejodaffe Hello, sorry, Daddy. Why now are you, Mama?
webale nkwata budde kale mukama wange kansuubire nti engeri gye mukuta obudde n'ekiragiro kye nakuwa wakikwata mukama wange ekiragiro nakikola tosussa mu bantu be nakusaba bo tebasukka mu ssebo kale bwe kiba bwe kityo muwala wange kaabanga emmere tweyanziza si ndyoke muyimbe omukolo gw'omuzukulu ati bagamba omuzukulu akubakuma omugongo gwa jjajjawe musajja wa kabaka wamba si ndowooza tewakuyisiza bwe mukama waffe tunabakubako bulungi ate kiki ndowooza wali tufuliddeyo omutale gumussebo netufunako olugwana mutala kigosi ntebe tekutukola bwe kiba kityo ekyamukulamusiwa omulimu tweyanziza mu kuliko amakubo mukama wange tugayiseemu si bwekiba bwekityo ne mukama wange tankuyitire bawala bange bakumuze abawala mujje mubuuze ku bagenyi bange bano nsanyisa okubalaba bassebo nsanyisa okubalaba banyabo era gye bassebo imityalo nje baliko bassebo era gye banyabo era nsibye mutane banyabo mulungi banyabo nje baliko banyabo namwe nje baliko kale mukuliko amakubo ali atya gyali mulungi ssebo ani atandise nakubuuza ali atya mumpiteko mu ddiiro ate mugambe ne bannamu bali abagenze muliro bajje babuuze bwe baba tebannadda mugambe bajjajjammwe bwe baba basooka okujja kisanyisa okubalaba bassebo bajjajja kisanyisa okubalaba banyabo era dde banyabo siremutya banyabo munnazo nebala okujja kale bajjajja basanyukidde nnyo amakubo tugayise wamba ssebo mukama wange situnaba kuwulira sinabakowulira nina ensonga enkulu mukama wange ensonga enkulu endeese wano mukama wange senga wawano asengeka ensonga z'abaana abawezeza emyaka 18 awandika ebbaluwa nabakubaako bulungi
ate kiki ndowooza wali tufuliddeyo omutale ogumusibo netufunako oluwangu mutala kigosi ntebe tekutukola bwekiba kityo ekyamukulamuzi w'omulimu tweyanziza mu kuliko amakubo mukama wange tugayise emusibo bwekiba bwekityo ne mukama wange tanguyitire bawala bantu bakubuze abawala ejje mbuuze ku bagenyi bange bano nsanyusa okubalaba ssebo nsanyusa okubalaba nnyabo era gye basebo emutyalo mubyabaliko basebo era gye bannyabo mulungi bannyabo mubyabaliko bannyabo namwe mubyabaliko mukuliko amakubo ali atya gyali mulungi ssebo ani batandise nakubuuza ali ate mumpiteko mu ddiini ate mugambe ne banamu bali abagenze mu nnimiro bajje babuuze bwe baba tebannadda mugambe bajjajjammwe bwe baba basooka okujja era de banyabo munnafe mwebala okujja basanyukidde nnyo tugayise wamba sebo mukama wange sinaba kuweweera sinabakowera nina ensonga enkulu mukama wange ensonga enkulu endeese wano mukama wange senga wawano asengeka ensonga z'abaana abawezeza emyaka 18 awandika ebbaluwa n'atugamba olunaku tujja kubeerawo wano n'agamba naye tetumwogeranga erinnya lyonna naye ye bw'alijja wano agenda kwanja ensonga wampa sebo bwekiba bwekityo abalikire basenga bwebina wano tusanyusa okubalaba basebo era ddesenga sirya mutya basebo bulungi senga siriyotena bulungi basebo liko amakubo tusanyusa okubalaba bannyabo era dde bannyabo sirya mutya bannyabo bulungi bannyabo mukuliko amakubo senga wawa wangi baaba abagenyi abo mulaba bagamba esebo gomanyi ensonga zaabwe mumaka omusajja tumukwate bana omusajja tumukwate webagendera okulya bonna bonna bamanyi baaba bonna sibamanyira ninamu bwe mmanyiimu kati yanje ensonga nyina omusajja ndeetako munnange baaba namponya enkuba naye bwe yantuusa namundaganyisa okudda alabe nekuba zadde kakati nampa ebbaluwa eyo nenzija nayo nenjetegereza
Netwogera n'omwana wange era lwe lunaku luno bwe bakutta olwaleero. Baaba kangende nfune obugaalubindi bwange nsobole omugjamu yekka omu. Tekitukola bubi katikajja. Munaye jangu mwejjudde ddala. ale Senga mwani baaba omala kukwambala okumulaba. mala kukwambala. Musajja wa Kabaka. Webala emirimu. Kale mukama wange. Sinkyali wetwakomye wenindidde. Obuntu obuleese. Mbuleese. Ensonga kyatumira bange oleme kumuggemu mmeme yeyagalira nsabeka yekkala omusungu ekyo n'abaana bakyajjiri bataata bamaama basenga bajjajja bannyinaze ne baganda bange omwami wange yono gwe nalonda mu bangi kulwani kyenga kulwa munnange Saala ndi kyegaana ono omwami wange gwe nnooze gwe twalonda. kale kirungi nnyo kubanga nkwate ku mukono muyibirire. Sijja kutuula ndi mu bwangu waliwagantu kogendeze kabudde wamwagala kyakutwala kyakubala akumba mukiribirire mwalagala talyenjiza talyejulula wamukwano gotala oyagala ennyo okuzama yakukumiza ennyo jakwagala kyakutwala akyakubala akumba mukiribirire mwalagala talyejula mwanike ku mukono wakube ekifaananyi. Mulina bateeka okula mu ntebe ne mwesigama. Ddala muli bateeka okula mutuuke mu ntebe mwesigameko. Wali tujuju mutangu nyamese
wange kyonna kiri bulungi taata. Wamba sebo kati nsuubira kubanga osigaze okulaba omuntu omu. Mukama wange. Omwana oyo taata omuzaala basajja Afrika. Sebo Nazi kuno sebo abamutenga tebabuuzanga naye kati kamuyite mwe muba mumubuuzaako. Sebo tweyanziza nnyo taata. Kanemu kanabiri kafumba mwanyi katakoko bimalanga jaka nakwala ofumba otya ku lujjo. Busularua mbuuza kusularua. Kinkoze bulungi nnyo. Nagamba atya nagamba emikono gijja kubeera wano si mituufu ng'ogaana. Omwana yanjula ate kitaaba ate gwayanjula nagamba kankulamulira amakaago gompakanya. Wetanga n'ogere byabana naye kati kokirabo muli basiru batikati bw'omwana yanjula. Ono Morisi gwe yanjudde. Afenyerera nno naani Morisi waawe oyo ekitabo yerwa ekitabo akuzaala bweki. What's going on? Ekyo kyekigenda mu maaso kyolaba kati. Please say something. Ekigambo ky'onoyogera kyekinamuga dadi kubanga dadi ngira olubuto lwanyeeso. Mr. Ross, you understand? Ate kutubangako Morris kwagala. Wewasa. Please, arrest him. Remember the day you killed your father. Rwasa. Jukira olunaku wadde kitaawe.
singa ate naye abaddewo yalijjukidde olunaku lwe yatta mukwano gwe gakusale. Ennyumba eyo enzise maama. tukunoonyereza ebbanga ddene otuuka n'okudduka mu ggwanga mu nze natuuka n'okulisayininga nenyumba musango gwonna baki lwaki situtwa naye kati raba nkufuna